Beautiful settings are laid up to Chuka Nendo kwa Sambide ni Skonde shati namba 12 kusaidia Mawokota Semuda Johnson fan number 10 Bulemeezi Ekubye shati namba 22 naingira Kigundu ali kochi wa Bulemeezi okusoka ngera soka kwebaza Katonda okuva nende twatandikira tebyali byangu naye tumwebaza olw'okuba nti tusobodde okutuuka ku lusambo lusembayo abantu tebatusubira kubanga tutuuka wano naye ku lw'amaanyi ga Katonda tusobodde kikola era nebaza abawagizi bonna ababaddewo olunaku lwaleero abatuwerekedde era nga mbakakasa nti olunaku ngenda kuza mwezi 28 tugenda kutwala ekikopo era basaba mujje mu bungi naye muze olunaku lwaleero omukama abakulembere nga muddeyo gye muvudde Mutalaga Frank ateeka ensimbi mu ttiimu eya Bulemeezi. Ndi musanyufu bya nsusu kubanga Bulemeezi nagamba abaana bekkiririzeemu ate nenjagala n'abantu ng'aba Bulemeezi bonna neŋŋamba essaza lya Ssaabasajja Kabaka lirina okufuna ekikopo eky'omulundi guno twagala efuna ekikopo ekyokumeka ekyokusatu. Ndi musanyufu nnyo era neebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okuteekawo amasaza empaka z'amasaza kirina kiri nkyo kituyamba era nga bwe kyetegeketekera emipiira gino gya Africa Cup of Nation. So nze ng'omuvugirizi wa Bulemeezi ndi musanyufu nnyo olw'abaana omulimu gwe bakoze era ntegeeza abo bonna abalina kye basobola nga balina ku bigambo ng'ebyensimbi tuyambe ku nsonga y'omupiira wano mu ggwanga tusobole okututumula ebitone by'abaana bano tusobole okulaba nga omupiira gweyongera mu maaso wano mu ggwanga. Okulaba nga nyamba abavubuka bano bambi
bo omukisa gwe balina mu kusooka kwa byonna nti ze saayina mukisa guno nze saayina mukisa guno usanga nange omupiira nali badde nguzannyamu naye kakati mwemba nga ndaba nnakyo nninawo ate ng'abaana bo mbalaba muli nkakatikako okulaba nga nsobola okuwagira abavubuka bano nga nkutte ekyange kyenina kubanga abavubuka mbaagala Uganda yonna abavubuka mbaagala ate njagala n'okuyako nga bazannyi b'e Uganda mu b'omupiira mu ggwanga nga bawulikikako nga tubawulyako mu Africa Cup of Nation tubawulyako mu Premier League so yensonga lwaki olaba navuddeyo ku lw'omutima nempagira ttiimu eno eya Bulemeezi. Solomon Mwanja Servant media office oba munnamawulire w'essaza Mawokota twebaza Katonda nti omupiira guwedde mu mirembe kuba twali tusuubira akavuyo tubadde ne disadvantage nti ewaffe gwaggwemu emu ate tugenza okujja wano eno ne gugwa 0-0 ne gugenda mu penalties tulina okukkiriza nti penalties teri azimanyi naye be babadde bannamukisa ne batusingako